tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda empya. Nebale nnyo okulaga mukwano bakyali bange asante sana. Asante sana. Yongeza kwa president. Moving time. Na tena kwa jaja. Haya, moving time. Laba kumanyira. Alinga ekikwanso. Omanyi bino ebikwanso bya nappi. Omanyi bino ebikwanso bya nappi kibeera bwe kiti kibeera n'akabuto bwe kiti nga kya mubimanyi ebyo ebikwanso ebisiba nappi oyo nga yakumanyira mwemalamu nnyo mulimba mugumanga muuko ono tasobola nze kummanyira manyira waliwo ambuuza mbu ebikwanso bya nappi wabirabira wa kiikyo Chicho owekitiibwa Allah yamugeta wewatyo webakyogera ng'oyo akumanyira babbye sente zaffe bakoze buli kimu twabakowaffe tubayisaamu eggaali ga balaba ate kati banaatukola ki awakana mbu talinga kikwanso kijjeeyo kikole ki waliwo ŋambu tomuti ekintu kyentya ku nsi kuno okimanyi ekintu kyentya ku nsi kuno okimanyi mbuto mutya kati he's also a product of sex just like me kati nga mutyako ki mwabawana mubonoona abaana bagenda mugamba muno mugenda ne mutugamba nti tuli basizi ba bukyayi naye mpa ensonga lwaki tetuteekeddwa kusiga bukyayi ng'olwaleero ennaku zino buli muntu ali mu famire ye buli muntu yeeyagala buli bantu bonna buli gwolaba ali ne famire ye yeeyagala naye nga mumwaddira abantu abamu ne bajjako eddembe lyabwe ery'okubeera ne famire zaabwe tunulira omukyalo oyo after making her homeless mumumenyedde enjuye ne mumala ne mumusiba ne mumuteeka mu kkomera ne mumuggyako eddembe lye ery'okubeera nti olwaleero asobola okubeera nga yeeyagala ne famire ye naye nga ki ekyamusibya mwamumenyera ennyumba ye namala n'akwata ennyumba ye gye mwamenya ebitafaali n'abyeteerateerawo n'ateekawo n'akatundubaali afune waateeka oluba ogwo n'abeera nga zizza omusango ne mumusiba lwaki nga tetuusige bukyayi tunulira kyali wange Bobi Yanga eyakeeranga n'ambongako n'angamba comrade wasuza otya leero zinene ennaku ngenze zimalako mu kyalo ne bamukadde mwamuggyako eddembe lye ne mumusiba ki ekyamusibya mwamukwata ne property zammwe mwamukwata n'ebintu byammwe bya gavumenti ebyo ne mukwata n'empale za kayihura ne uniform za General Guti ne mumusiba ebyo bye byamusibya mmwe tugenda kubasigako obukyayi mutuuke n'okulwala tetujja bakwatibwa kisa tusigale nga tuba mookinga mugaba n'abaana baggwamu ekisa kati laba oyo oyinza okugamba akeera kuyonsa kyalo gyasula yenna akene naggwawo naye abantu bameka mutunze ebiwoowolo by'abantu mubajjemu organize z'omunda gwe weerabira okwejjirayo ekikyo kyekikunywa lwaki ku bitundu by'omubiri by'omunda bye mugenze musokoola mu mubiri gy'abantu teweetegekerawo ekiki ekyalizaavu nga mugamba tubakwatibwa ekisa nkugambye tugenda kusiga obukyayi nze buli lwondaba nga nkutte kamera mbanzize kusiga bukyayi and I'm proud. Yes, I'm very proud of that. Era nze buli lwenkwata kamera manya nti nzize kwereetera bizibu ate bukyangangezaako byereetera bikyagaanya okujja kitegeeza nkyasagula so ndi wano kusiga bukyayi nja kubusiga paka ebizibu lwe birimala okunzingako naye nga tebinanzingako ate nga ngezaako binoonya tebinnajja we are here to stay
ati gobono looza mbu bonojja n'oluga nti mwe musiga buchayi nammwe muli sasulwa buchayi olooze nti it will make us feel small. I'm proud. Era oli wanga nti mwe muli basizi ba buchayi ngamba yes awe twagala betusigako obuchayi batukoze iki. Gwe kyogamba owulira essanyu kwoyo omukyala nga musibe owulira essanyu ku Bobby Yanga nga checha abasibya omwo mulimu ensonga lwaki babasiba olwaleero nga tebasobola kubeera nga beeyagala ne famire zaabwe nga besaawe eno olwaleero buli omu ali ne famire bali eyo beeyagala bali ebitafutafu. Kale nze tombulira gasiya tujja kuba kyawa bwe tuli bafunako chance ebabika emigo tujja bakuba emigo paka lumuli pama mu mpale tubalage nti okumanya twabakyawa n'obubi bwamwe tubukube kibooko tukwate tukukubo pame mu mpale ne pupu tumukube kibooko. Nze nkubuulira kankubulire afulanda ninga ajja ni South Africa bamugamba Kiseka Munyambi musajja watu yajja alingizayo bulingiza olunaku lwensooka okumulaba yagwa bugwi. Imagine omuntu agudde obugwi yasanga tulya bufulutusi nga tumuwaako muga byani ku bufulutusi buno yabulya yeeraliikirira era bwe yaddayo n'agula activated chako Kiseka tabanga yamuwadde obutwa kyokka agudde bugwi. Kati yaŋŋamba kati nange lumu nga nkyalako ewuwe nga muga ebyokufumba katufumbire eddala lumu nze nafumba nze kennyini nze neefumbira emmere omunaye nfumba emmere njigaba nga tulya waayita essaawa egyo olubuto ne lugenda lukyankalana newuube bwenkomawo ŋŋenda bwenkomawo niŋŋamba omuyaayi ono teyasembereddeko essowaani yange nintandika okubaamu ka flashback essowaani nagita nasenedde wano nensitula wano nengera nentuula wano nentandika oliira wano kati mba neewuuba nga n'omukulu naye atandika kwewuuba nga tutandika kweketta nga naye agamba Kiseka tabanga nunze akatwa kati munnange tukizuula luvannyuma nti twali tuguza mayonezi naye gali amayonezi kireka galina obuzibu ge gatukyankalanya olubuto we twategeera nti mayonezi ge gabireese buli omu naakonfeesinga naga kabulaza nze mbadde mmanyi omumaze nze mbadde mmanyi omumaze nalyoka mbuuliranga bwe yanningizaako bwati nange nali mmuketta nga mulingiza nga ngamba